Mukama yebazibwe mikwano gyaffe abalungi abatulaba ate era abatuuliriza abeekuumira ku munnyo abeekuumira ku Salt Television mwebale kwekuumira ku Salt TV TV buli nyumba gyetega buli muntu gyayayanira buli muntu gyayagala lunaku lwa Sunday era akadde bwe kati omanya nti program The Way egguse ku mpewo za Salt Media kumpewo za Salt Television olwaleero lunaku lulimu akensuso bakulisaayo mu services ennyingi ezibadde mu ggwanga lino naye bakulisaayo mu service ebadde special ebadde ku Canaan Land ey'okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwange ate na buli muntu nga yeebazizza Mukama ku lw'obulamu bwe bakulisaayo kansuubire nti mikwano gyaffe abagenda Embaale nemwe mukyali mu kkubo abagenda Embaale mwe mukyali mu kkubo abagenda Embalala mukyali mu kkubo abagenda Fort Portal mukyali mu kkubo ne waliwo abatuuse mwenna tubebalizaako Mukama okubanga mutuuse naye nammwe abali ewaka mu bitundu eby'abantu abo beŋŋambye abali kyali mu kkubo bwe batuuka mubagambe nti tusiimye twebazizza nnyo omukwano ogwo twebazizza nnyo okwagala okwo twebazizza nnyo abakulu mwenna nga simenye ono oba oli nga saawuddeemu mu bitiibwa byammwe abasumba abasuubuzi baweeza ba Mukama abalokole n'abatali balokole abeeyiye ku Canaan Land olunaku olwaleero olw'Essande okwebaza Katonda olw'okubanga yandekawo muweereze nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama naye ate leero nkitegere nti nze n'emikwano gyange tunaaweerezanga Mukama essanyu lyennyina lingi nsobola okwogera bwe nti puroguramu n'engimaliriza bw'omu ng'ate sina kirala kye njogera nga mbebaza mwebale okujja abangi ne muswaza sitaani mwebale aba control room mwebale abakulu yonna eya Salt Media abakoze omulimu ogw'amaanyi okutuusaako abantu ebifaananyi n'amaloboozi nga bwe bibadde ku Canaan Land bingi ebibaddeyo ebisinga obungi nja byogerako mu wiiki gye tuyingiddemu mpola mpola nga kuba nange njiza ebintu bingi ate nze buli lwenjiga mba ngenda kuyigiriza abantu bangi naye mwebale okubanga olwaleero mwalusazeewo mujje twebaliza wamu Katonda. Susan Makula. Yes, yebazibwe. Amiina. Kubuzeeko mbadde nkyayogera benga nti Susan Makula. Mba nkyayogera. Bujjingo bw'owuliranga ekigambo ekyo kiwedde nti Bujjingo then awobeera wadde ensanyusa okukulaba. Nange ensanyusa okukusinkana. Omanye nti buli kaseera obeera mupya mbanga atanaba kukulabako. Amiina, ekitiibwa kya Mukama. Ensanyusa okukulaba weebale kunyirira. Ekitiibwa kya Mukama. Kulikayo mu service. Service twebaza Mukama buli kintu kaŋŋambe nti tewaliwo na kubuusabuusa mu ngeri yonna. Mukama abadde mulungi, Mukama abadde mwesigwa. Okubeera omwesigwa si ye kukola kye twagala. Kwe kubeera nga ekigambo kye asigadde akituukiriza nga bwe yakyogera. So Mukama mu bulamu bwaffe tumulaba nti abadde mwesigwa eri ekigambo kye eri obulamu bwaffe nti bw'obanga olina ekigambo kye wasoma mu Bayibuli ng'okiraba kituukiridde mu bulamu bwo bwe bwesigwa bwe twogerako. Era obwesigwa bwe twogerako buli nti nga bw'olaba nti ossa omukka buli lunaku kitundu kya bulamu bwa Katonda okubeera omwesigwa. Olaba nti weetaaga oxygen Katonda ye okubeera Katonda yeetaaga bwesigwa bwe ate bw'ali. Ye yennyini tumwebaza ebintu bingi. Okusingira ddala tumwebaza olw'obulamu kubanga omulamu yasobola n'okuwulira obulumi. So bw'oba owulira obulumi ku mubiri gwo obulumi buyinza okuba buli physical nti olina kye wabadde bafunye akabenje oba olina obulwadde bwonna. Waliwo oluusi obulumi buli emotional. Olina ky'oyitamu tolina gw'osobola kigamba naye ekiraga nti oli mulamu kwe kubanga osobola owulira obulumi. Kati abantu abasinga twerabira okwebaliza oba tetutera kwagala kwebaliza mu bulumi. Naye ate ng'obulumi ke kabonero akalaga nti oli mulamu kubanga Bayibuli etulaga nti omufu tamanyi bigenda mu maaso, tawulira, talaba, tasobola
tasobola n'obwomukoonakaawo nti waliwo enjogera egamba nti omuntu mwebira ebimuli bye ng'akyali mulamu. Ebimuli kubanga ebimuli ebyo ng'obimuwadde ng'afudde tebigenda mugasa. Tabitegeera nabitegeera nti obireese. So ekigambo kyonna kye wandigambye nti kanneebaze omwami wange, kanneebaze mukyala wange, kanneebaze mukama wange, kanneebaze abaana bange, kanneebaze omuntu yenna mu bulamu, mwebaze nga mulamu. Kubanga waliwo akaseera kagenda otuuka ng'ebbokisi eyo gy'alimu ne bwe gaba amaziga tagalaba era tagawulira era tagategeera, ne bw'omugamba nsonyiwa takyakitegeera. So we tuba nga tuwulira obulumi bwonna, buli lunaku tulina okugamba nti singa omuntu ono gwe ŋŋamba nti sigenda kwogera naye sigenda kukola kisinga akeera ku makya nga taliiwo, bye wandimugambye wali esobola obimugamba olwaleero. Kati tetusobola kwebaza Katonda nga tumaze kufa. Omulamu gwaffe tegugenda mugasa. Kubanga omulambo tegusobola kujulira. Kati omulamu bw'ofunanga akaseera, katwebaza Katonda nti kano akaseera ko kayitiddwa nti mujje tukuŋŋaane twebaze. Naye si buli lunaku nti omusumba anaakikola. Ate era ensonga newankubadde nga nnyingi ez'okwebaliza, ensonga esitula abantu nga bw'obalabye eba ya nkizo. Wabaawo ekyenjawulo. Kituufu. Yes. So kibanga ekizibu nga kigudde ku mutwe gw'amaka. Omukazi oba musiru okubanga osanyuse, n'abaana baba basiru okusanyuka. Kati ekkanisa tesobola kusanyukira kubwa kwa musumba. So wabula erina kwebaza Katonda nti wabaddewo obujulizi obulabwako. Kati ekizibu ekituuka ku musumba kikosa endiga. Kikosa endiga. Kati okubanga Katonda atukuumidde omukulembeze waffe, ekyo tuba tugenda kyebaliza Mukama Katonda. Kubanga waliwo Katonda byawa abakulembeze baffe tuyige, kubanga be basomesa baffe. Wabula nga sikulidde kimuli, nange nali simanyi oba makulu gange, kubanga mala kuwona ku mulundi guno gwe twebaliza Katonda, ne ndyoka ntegenda nti kirabika ebintu bingi bwe siri bisobola okusannyalala, wadde Katonda ateekawo replacement alina akasanvu, naye buli muntu mu nsi yandibadde afunayo omukisa ogumanya ku mugaso gwe. Eri ewaffe Masaka gye nakulira, abantu baawanga abakyala amagezi abalina abasajja ababayisanga babaagala basibe ku bintu bagende ewaabwe. Osese kubanga kati mulembe guno ago amagezi tegakyakola. Anti lwaki nsese omuntu atekinga risk eyo olina okusooka n'omanya kyoli. Kubanga waliwo okugamba mbi paakinga n'akugira wano n'ayagala bambi okulaga nti alumwa kasita oggala oluggi bw'ati muntu kawummuleko tajja kukima. Kati ne wabaawo bano nga ono agamba akimanyi ojja kukimwa. Kati era amagezi ago gaweebwanga abantu babuvunaanyizibwa. Omusajja bamubuuliridde, buli ayitibwa omusajja omukulu ku kyalo oba omukyalo omukulu oba omuntu yenna obuvunaanyizibwa abuuliridde, naye omusajja aganye okukyuka. Ne bagamba omukyala anobe. Omukyalo bw'avaawo omwami nga lwamanya amaanyi g'omukyalo ono mu maka, n'omwenge gw'abadde ayagala ennyo ne gumulema okugenda okunywa, n'emikwano gy'ayagala ennyo egibadde gimuyinula n'alwangayo n'ayingira leeti nagyo ne gimulema okugenda okulaba. Kaakati n'akula n'amobilizinga banne ne bagenda baawangayo engassi. Baagattanga. Yategeeranga omugaso gw'omuntu ng'amaze kuvaawo. Ng'amaze kuvaawo. Kati bw'akomawo awo baatereerangamu okumala akaseera kabe kasinge okutereerera ddala. So bw'atabawo ndowooza kintu kinyeenyezaamu omuntu ayinza obuteezuula. Anti okwezuula okwo ate siggwa yeretera okutegeera. Kati bali abalala be bakubuulira nti ate oba kuvaawo kyandibadde bwe kiti ne bwe kiti. So kati ekyo tukitegeerera mu bantu bannaffe era be batugamba nti okimanyi obadde kino na kino kigenda yimirira. Kati kyogambye kituufu. Saazuula nzekka nti mbadde nnyina kyengasa. Kizibu omuntu okwezuula saazuula nzekka. Naye bw'otuna salt media abaana bonna babaddeyo Kanani. Bw'otuna salt media nagenda okulaba nga ne general manager Kwensibido
olowooza atambuza emikutu gyonna human resource finance manager Katonda bw'atuwa ttiimu nga tugikulembera omukulembeze era aba mukulembeze so ttiimu gy'akola nayo esobola okufuna obuzibu ng'avuddewo nti lwakuba kiri tulinawo nti Katonda agenda otwala omuntu we era aba akoze eki alisaana akitwala mu maaso nga bw'olaba nti Musa ne Joshua naye ate ffenna tuba tugamba Mukama nti ono sooka omutulekera ekiseera kino era nze ndi convinced nti Katonda yandibadde ateekawo omuntu omulala naye nafuna akakisa k'okuwuliriza okuva mu ttiimu yonna gye tukola nayo nti baali of course kyali kigenda buli omu ng'agamba kyandibadde kitya abalala nga bagamba nandikomyewo okukola ki era ng'abaana ba Isirayiri bwe beebuuza nga Katonda tannabawa Joshua baakaaba bukabe tewaduna kwebuuza byali miranga era omuntu yenna essuubi lye liba ku muntu gw'alabako naye kye tuyinza okugamba omuntu yenna nti ne bw'oba oli eyo ng'olina position gy'olimu oba mu maka oba wonna omuntu yenna gw'obadde olina nga gw'ogamba nze kino yannyambako n'ageza avaawo okkiriza Mukama bw'ava okkiriza Mukama nti yakumanya nga tonnatondebwa mu lubuto lwa maama wo era abadde akimanyi nti omuntu oyo gw'odipendingirako nti ekyokulya ekyo gye kiva buli kimu nga oba school fees era kigenda okubaawo ekkuba aba yakubye ewalala so Musa agenda okumutwala nga wagenda kubaawo Joshua agenda okutwala Elijah nga Elisha agenda kukola omulimu era teri muntu ne bwemba temumulaba teri muntu atalina replacement buli muntu Katonda amulinako replacement so ffe kye tumwebaliza si nti pastor teyalina replacement nedda ekiseera Katonda extending obulamu bw'abaweereza ye Nekemeya ebiseera ebisinga nga kyabanoonya naawe ng'omuweereza oyambeko ku bantu batadde emikono gyo yes aba n'ensonga omentalinge ensonga za Mukama kuba tuwali ajja kulemerawo naye nga ffenna ensonga ezo engeri gye tutamanyi ndowooza za Mukama tuzigatta wamu ne tugamba nti ekigendererwa kya Mukama mu bulamu bwo tekinnaggwa ku nsi kwakutadde so obadde ogenda kwogera ki ku Nekemeya eyaddaabiriza bbugwe mpulidde ogamba nti yali Nekemeya yali ani obadde oyogera ku mbadde ngamba bwe yamu extendingira obulamu bwe so Katonda asobola okukeera nga olunaku olwo lubadde oyinza osanga lwe lwali lugenda otwala musumba naye n'amwongera ebbanga lwe tutamanyi so tuba tulina okwebaza Katonda buli lunaku olukya Katonda aba akuwadde chance ekole omulimu gwe kati kiba kibi nnyo ng'omuntu olunaku okedde ng'oli mulamu ng'aliwo eyafudde n'otakola ky'olina kukola bwe namala okulangirira olunaku luno lwe tubaddemu olwaleero ate ne ndyoka mmanya nti olunaku lwali terukwata ku nze nzekka lwali lukwata ku bantu bangi nnyo lwakuba nti nze ng'omukulembeze w'ekkanisa n'ekisa Mukama kyampadde kubanga gwe wali olina okwebaza Katonda yes nalina okwebaza Katonda n'abantu nga nsobola okubayita banneebalizeeko naye abantu bonna balina ebyokwebaliza Katonda era kyemanye buli muntu gy'abadde ku radio nayo gy'abadde ku TV n'oyo eyaze ku Kanani afunye ensonga z'okwebaliza Katonda akitegedde nti kibadde kyetaagisa twakyogerako nga lunaku terunaba kutuuka n'oŋŋamba nti naye okimanyi nti buli muntu alina ebintu by'okwebaliza Katonda naye olw'okuba nti ate ffe tetubeeranga ggwe nti onooyita abantu omuntu bw'ava mu ddwaliro nga yalongoosebwa n'azaala omwana oba nga yalongoosebwa nga alina ekirwadde ne bamulongoosa n'adda engulu okiwulira nti kuba kudda ngulu era babuuza nti omulwadde azze engulu aba agenze mu theatre bakomyewo waliwo ebintu by'okwebaliza Mukama bingi mbadde nsaba mu bufunze ogaziyeemu kubanga okwebaza kuno wadde kubadde kwa lwaleero naye kusobola okutwala wiiki nnamba nga buli muntu olwajjukira agamba naye Mukama weebale ekisookera ddala kujjukira tunulabyokko mu bulamu bw'ojjukire okujjukira kitegeeza nti olwaleero olina ky'olina oba olina ky'otalina naye jjukirako emabega nti olwaleero nnyinza okuba sirina ngatto naye ate okugulu kwange waliwo lwe nnali ku muti n'engwa ne kumenyeka bumenyesi ne batakutemako kati olwaleero engatto gye sitalina ate baba kutemako lulira sandi gyetaaze
So kati jjukirako kaawe yakuyisa ng'abalala baasigalayo. Abamu tebaavaayo. Mu kuzaalibwa, bwe tutandikira mu kuzaalibwa nti abazadde tulina okwebaza Katonda nti olunaku lwe wazaala bw'oddayo mu ddwaliro oba singa wafaayo n'obuuliriza wali abataafuluma leeba either na baana oba bo bennyini tebadda. Kati ggwe olowooza ki ekyakugyayo n'omwana? Kati omwana oyo ate mutunulire bw'azzaakula. Olowooza abaana b'abalala bonna abazaala mu mwaka gwe gumu lunaku lwe lumu naawe bawezezza emyaka gy'okuza nti birthday. Ate kati oyingidde mafuta ga kikyala. Olwaleero nangiridde ng'ennaku z'omwezi 8 olwokutaano zigenda kubeera 8 lwakutaano lwa wiiki eno gye tuyingiddemu. Abakyala muyina akamu ak'enjawulo, muyina service eri special. Tujja kuba tuli mu kisiibo naye emisana okuva ku ssaawa 3 public holiday. Olunaku lw'abakyala tubayise mukyala munnamu abayise ng'akulembye. Abakyala ba House of Prayer nga bakulemberwa mukyala Kasi ate wamu ne Susan Makula n'abakyala ba House of Prayer babayise olwokutaano waliyo akammwe. Women's Day yewedde nange nanyumirwa wadde saali mukyala. Naye engeri gye mwampaamu akakisa okuba ne kaakati wendi kuba nja kuba anointinga bonna. Ate ffe tuleke tubeere night play ekiro eri all inclusive. Kati oyina level kw'otutte ndyoke nzijukira akalango k'enkubi olwaleero aka Women's Day ku lwokutaano nti okijje mu lubuto n'okiteeka mu leeba kati n'okijja mu leeba otandise okuza n'omwana. Okuza birthday ogamba bannange omwana awezezza emyaka 10 n'emeka. Ate kati abaakaakati muyina akajanja akamala. Waliwo gwe nalabye yataddeyo keeka omwana awezezza wiiki. Kati bamanyi n'okukola 6 months. Ensonga musumba lwaki? Kisooka onnyumize. Olwo ogenda okukola mmeka? Afeeya. So ekisookera ddala kale siina bw'oba olina ebintu by'oli waddembe okozesa ssente zo. Naye olw'enemba okujjaguzanga wiiki omwana gy'awezezza. Oli waddembe kubanga buli sekendi ya bulamu nkulu. Abantu abamu ekyamagero ky'ogwa omanyi gye kivudde. Yes. So engeri gyo celebratingamu gwagimanyi. Kubanga omuntu asobola okuba nga obufumbo buno yabuyagala nnyo yabusabira. Oyinza osanga nga tumugamba naye pate embaga ng'obadde extravagant nnyo. Ng'otimbye nnyo ng'oyambadde nnyo. Naye nga mukazi wattu gwe tuliko y'embaga esoose mu famire senga we yamugamba tolifumbirwa. Kati embaga eyo enjaganya yaayo okwebaza kwe kwanjawulo kuggwe nga famire yammwe. In fact gwe last born bonna bagenda na mbaga. So kati celebration yanjawulo. Yesu nga omukazi oli yali malaaya ajja afuka amafuta ku ngatto ze ku bigere bye atandika obyoza n'enviiri naki. Yuda yalina perspective eyiye aga amafuta bagoonoonye bandigatunze ne bagabira abaavu. Naye Bayibuli ega nti ye yali mubbi. Naye ate Peetero n'abalala bali disappointed nnyo omusajja ono Yesu. Abantu abamwekulubeesaako okuba nga tabategeera. Kwegambanga Peetero nga musajja mukulu. Peetero yali nga father in the team wadde nga Kristo yalina nyini vision ye mulokozi. Kati Peetero ng'awulira disappointment yamanyi naye Yesu bw'ali Katonda Emmanuel Katonda ali naffe. Yamanya ebiri mu mutima gwani gwa Peetero. N'abuuza nti Peetero ina kyembuuza nti omuntu nga bamusonyiye siringi 5 n'omulala bamusonyiwa olw'ataano olowooza aliwo asinga okusanyuka. Peetero n'alaba Yesu ng'ekibuuzo kyabuuza temuli wadde amakulu balina ennaku yaabwe atudde ne malaaya. Peetero n'amugamba nti ekyo kiri kyeraga kyokka era ow'ebitaano yasinga okusanyuka. Kanambuuza nti kibalemedde ku ky'okutegeera nti ebibi by'omukazi ono bingi nnyo okusinga ebyammwe. Abalowooza n'okulowooza nti ndowooza mwali temusaana bulokozi mwali batuukirivu. Katonda be yatukweka okumanya okwo. Yali malaaya n'asaasirwa yasanyuka nnyo nga anoonya n'ekyokukola nga there cannot be enough kyasobola okukola. Kati nkomawo ewuwo ndyoke nkubule lwaki ndeesa akagero ka Yesu. Ekituufu abantu tubaleke. Abantu balina ensonga zaabwe. Nti omuntu ayinza okuba omwana oyo gwakuliza wiiki emu. Buli wiiki ng'ajaguza. Ye yamanye ebbanga lyatutte ng'agamba Mukama mumpe. Oba yamanyi kyayiseemu
okubanga atuusa mu wiiki kati waliwo ezo celebration nga amazima gwe kale ogikola tukukkiriza naye kyetugamba nti oluusi wenfuniramu oluusi challenge eno nti tekyandibadde kibi naye ate omwana wo engeri nawe gy'omanyi nti gy'omugje wala tewandimutadde buli wamu era tewandikkiriza buli omu amu accessing kubanga ate abakyakola pati ezo ate bateeka mu publicity kati public eno gy'otaddemu tomanyi oba mwe mwali abaali bamulemesa okuweza emyezi 2 abaali bakusibidde ddala obutazaala kati buli lw'omubawa na obulamu bwe kati protection ogijjeewo omubawadde nga oli lubuto obalaze nti oli lubuto ne balwana katonda nakusaasira n'omuzaala ojja kukyanukula nga tukomyewo tugenda kuwummulamu omuntu asobola okujaguza yekka ne bibeera bibye nga tayise bantu nga tabiraze bantu n'ajaguza naye katukomewo weebale kubeera ku Salt TV program The Way tukyali mu ssanyu lyakwebaza Mukama olw'obulamu bwo olw'obulamu bwange mukulike eyo ku Canaan Land katuwummulemu ate era bwe tukomawo tutandikirawo nga Susana yatubuulira engeri gy'awulira nga kimunyiganye ebintu bino biteeka mu publiki omuntu asobola okwejaguliza yekka n'ekyamagero kye ne watabayo omuntu amanya kuba kujaguza tovaawo program The Way. Soul Television, Femunyo. mukulikiro ddala ate mu break eyo era tubebaza okuba nga mukyekumidde ku munnyo n'olwokuba nti abantu bangi abadde ku Canaan Land abamu mutuuka butuusi ewaka tubaaniriza nate mu program The Way tukyali mu ssawa yaffe esooka wabula ekitundu ekisooka kiwedde tuli mu kitundu kyakubiri Susan Makula we tugendedde mu kaseera ak'okuwummulamu nga olina konsaani nti abantu bano abajaguza balina ensonga ekyo kyokikkiriza yamanya embaga ye gyevudde yamanya omwana we gyavudde yamanya ekyamagero kye gye kivudde naye ng'olina konsaani nti bw'aba mwana nga gw'ojaguza buli wajaguza n'oteekayo kakeeke n'oteekayo n'akaana n'oteekayo ki nga oga nti omwana agenda avaako security kati nange nenkubuza ekibuuzo nti omuntu obutabifuula bya social media bya socialite na biki omuntu asobola okujaguza exclusively nga tewali abitegeddeko naye nga gw'ojaguza omwana wo buli wiiki nina kyenzikiriza ekiri bibiriko kigamba Katonda yekka yali all knowing yekka yes Sitaani tali all knowing not at all kubanga si mutonzi kati tayinza kumanya kyataatonda nti tutunulire omubazzi oba omukozi manufacturer wa fridge gw'omukozesa olina okuba nga obadde okola gw'omuntu wa bulijjo olina okuba nga obadde okola n'eyakola fridge okumanya fridge ekyo ova olaba bwe bagikola bakimanya bagenda ogikozesa tebagimanyi ne batuwa mmanyo oli eyagikola yamanyi buli kimu kati Katonda ono okuba nga ali all knowing buli kimu kyonna ogenda okuzaala nga amanyi ogenda okukola ekintu kyonna mu nsi amanyi kubanga ye pulaani yagireyinga ey'obulamu bwo nga bwe bugenda okubeera kati Sitaani okutumanya ebitukwatako tulina omubuulira nze kyenzikiriza ffe tugamba Sitaani wamanyira buli lwoyo ekiri mu mutima gwo Sitaani takimanyi speak it out kyova olaba Katonda yekka yalina kapasite ekebera omutima kati buli lwoyogera kebe business plan kebe ekintu kyonna kyonna Sitaani ategeera omaze kwogera kyogenda okukola nti lwaki Yesu bwe yazaalibwa Sitaani teyamanya n'akatono ate ne bwe yamanya yategeezebwa the wise men ba wise men bwe baayogera Sitaani n'amanya nti omwana yazze ye mwana yazaaliddwa gwe badde kati awo pulaani ye weetandikira if the wise men had not branched to Herod's place yali tamanyi nti azze Sitaani yamanya yalangirirwa nti alijja naye teyali tamanyi ddi
kati Yesu soko lindeko sitaani nga mutumbaavu nnyo his creation like us kitonde ngaffe nga bw'olina limiti mu kumanya nakyo bwe kirina kyovola waliwo lwentuka ne ngamba tulina okwegendereza ennyo abantu bano especially fe abakazi ofuna omukazi muno nagamba oyo omusajja mwagale mugagga ajja kuwa buli kimu ye tabwagala obugagga gwe tobwagala abundagirira anti ayinza oba nga yesu choice ye gwe lwaki olowooza choice yange anti omugagga omugagga tatwala mukazi ono gwogamba naye amwagale tamutwala nga naye choice ye kyovalaba oluusi ngamba oba eva yaliko naye muwutta sitaani akulagirira atya ekibala ng'agambye nti ojja kufaanana nga katonda ye teyagala mufaanana yandisanze ebibala yabimaze lwaki teyabirya lwaki okiriisa nze anyways wetwogera ku muntu nti yesu we yazaalibwa sitaani teyakitegeera teyamanya namanya nti mariyamu ali lubuto mariyamu yali wakufaana mariyamu teyayatulako nti ali lubuto okujjako ewa elizabeth mukulu we naye era byonna bye yayogera baaliko olukomera lwa mukama sitaani obutaakisesi nga mwana oyo bawise men baali out of the boundaries ez'abano baali eri nti kyovalaba ne wooyogerera wakulu omuntu gwe yayogerako teyali na spiritual leader oli yali kabaka wansi wa mubiri mariyamu ne elizabeth baali balina katonda ogwo era nga baluganda laba ate nga noono bombi ne gwoyogera naye mwenna muliko protection ne elizabeth yali yeetisse agenda okugulira ono ekkubo yeetisse yokaana kazini wa yesu yamugulira ekkubo so amawulire abasajja abagezi gagolokosa sitaani ti yesu yazaaliddwa naye era ne bwe yategeera teyamanya wa era teyamanya nti mariyamu yamulina kati ovolaba bo basalawo kutta buli yesu agendera omwo kubanga yali tamanyi tebamanyi nnyumba nakaana bwe kafaanana tebamanyi nti virgin mary yamwetisse tebamanyi nti nyumba ya yusufu yeyeetisse kati wano musumba we batandikira abakyala abalabe baffe oluusi baba tebamanyi tuli mbuto okutuuka nga muzitadde ku social media paka nga lufulumye sirufuluma paka nga balufulumiza paka nga olufulumizza nti bw'aba ali wala alina dutegeera ku social media oba waliwo gw'obadde ne bamanya naye waliwo omuntu atambula ebibye katonda namuprotectinga hani nti yo katonda amuprotectinga atya gwe olina okukeera ogende ku mulimu wadde oli lubuto so olina okukola emirimu gye egya bulijjo oyindeko protection ya mukama kubanga togenda tuula waka naye waliwo eno gye bagamba nti information gwa volunteerinze gwe wennyini ogitweweeredde nga tetunnakubuuza neesukka omuntu omu negenda ku kye bayita social media omukutu gw'abantu bonna waliwo abaguyita mugatta abantu naye nabanga ogutabula ennyo abantu agubagasse so bwe guvaawo ensi n'ogitegeeza nti wazadde kabebe n'okateeka nga kakyalina mu red color buli wamu netutegeera nti akati ameze amanyi netutegeera nti kati ayavula netutegeera nti atambula netutegeera essomero ly'omututtemu nassare kati abantu zadde wamma abakyala bakuba obufaananyi bwa musooka kumirira ku geeti kati babalowooza kyakabi omanyi waliwo ezimu mentality z'abaavu kwe kulowooza nti essomero lya kadde akamuliwa sirina buzibu era gino emyaka sikyakola mikwano mentality y'obwavu yeeno kwe kulowooza nti omwana we aba asomera mu ssomero lya kadde kamu then oli mugagga n'oyimira bwabweru waaliyo ku kipande kwennyini n'akaana akali mu kanifaamu kaako musumba like omwana omutadde mu ssomero n'ogamba munange so buli omu n'amanya mwana amakula ali mu ssomero nonere essomero lisasola obukadde 3 school fees kati awo n'obeera wakabi nnyo tulina abazadde ng'omwana asasola obukadde 2 taamu tatimba tayimirira ku geeti tayimirira ku geeti toliraba yunifoomu ya mwana oyo ali mu ssomero ly'obukadde 2 so agambalo ne tugakkiriza kale n'ogayitako so byonna n'otulaga nawe ffe boolaze tulinamu abantu babiri tulina abakwagala abamu ne batabifanako naye oyinamu paati gy'otamanyi gye bayita nti you've made the devil aware kati yo paati eri dangerous omuuzza ekibuuzo omuntu osobola ocelebratinga ng'ensi tetegedde mariyamu yajaganya na mukazi gw'amanyi onanjagaliza
ono muganda wange Mary yali musanyufu nnyo n'adduka ewa Elizabeth. Buli muntu wa ddembe okusanyuka nti bw'ofuna amawulire amalungi osookerawa. Olunaku lwe waŋŋamba nti ogenda kumpasa, oyagala kumpasa, teri yategeera. Kubanga bwe wakiŋŋamba waŋŋamba tewankwana nti I love you biki ebyo biki nedda. Olunaku lwennyini olwasookera ddala waŋŋamba njagala kuwasa. Intention yo wagiteekerawo ku ttebo. So bino ebyokwemanya byajja omaze okumbulira ky'oyagala. Twemanye naye nze kino kye njagala. Ne wayitawo omwaka gumu, ne wayitawo ogwokubiri. N'omuntu gwe bayita the closest friend teyamanya. Kati mu excitement ennene nnyo mwaka ogwokubiri ninga naye kanfuneko gwe ŋŋamba. Manyi gwe nagamba? Yali Felan. Yali bw'ati emyaka giri bwe giti. Bade manyi nti ompayi five. Ani dambadde nkuwa emyaka gye. Kati no ne high five. Sijja kwogera myaka gye yali then. Namutuuza ne mugamba kati olaba otya nga nfunye omwami. Nagamba ogenda funa omwami konze. Kozi kali mu P5. Sijja kwogera class gye yali mbajja mubala. So nambuuza ogenda funa omwami konze njagala funa omwami so bwampasa then afuuka ddadu. Nagamba omufunye? Ne mugamba sinamufuna. Lwaki tomufuna? N'omanya nti akwagaliza. Because twali ayogera nnyo mami lwaki nze tofunira dadi ebyo ng'abaana bato bwe babeera babiwulira ku ssomero. Kati yali excited nnyo ne mugamba naye tukole deal. Bw'oba oyagala mukulage onsuubiza nti olina gw'ogenda gamba yenna. Secret yange naawe nti kale. Bwe yakimanya bwe yakusinkana nadda ewa jjajjaawe. Nagamba naye nga mami wa alina boyfriend. Ayina yaani mubuuze mami. Ye muntu gwe mmanyi aba secret bearer asobola otereka ekyama. Naye giwera emyaka 3 nga naye omwaka mulamba talina gwagambye. Kubanga omuntu gwamanyi gwe yali ayagala ennyo mu nsi yali maama Nakato. Naye teyamugamba era nga amusima nnyo. Yafubanga basobola kubanga bambuuza nga sagala balima ne bagamba nafunye omwami naye biseera binaatuuka nja babulira kubanga tannampasa. Kati nga basima nnyo no kubanga mbeera naye. N'agamba mubuuze mami. Naye kyenjaga kugamba nti n'omukulu gwe nalina ebiseera ebyo mukwano gwange yali Derek. Teyamanya. Kubanga ekintu kyali kinene. Kati Yesu nkimanya njagala nkimanya asobola otoleka ekyama. Naye n'ekijja musukkako. Gwe kiba kikuzitoweredde n'okyogera lwaki osuubira omulala kikuterekera. Olwera gwe nabayomba ku social media mboli yogera ebintu binamugamba kubanga byakulema okusigaza. Kati nze abantu balina okukuuma ebyama. Byonsubira bitereka otya. So naye era lunaku lwe nakimugamba teyabeera nti n'otangamba biki bikino yamanya nina eddembe lyange okutereka ekintu kyange ne sitamugamba. Abantu nno bayambeko kubanga n'olero tulinayo abaawukanye nga sibaawukanye nti babadde bafumbo naye nga baawukanye kubadde ba mukwano nnyo kati azudde ekintu mukwano gwe kyabadde alina oba kyabadde amanyi okumala ebbanga nga ye teyakimugamba kati ng'olero baawukanye amugamba you are a hypocrite, how can you all that long biki. Ekisookera ddala omuntu oyo bw'aba asobodde okutereka bw'atyo mwesige nti alitereka ekikyo. N'ekirala entitlement eyo mugyeggyeeko nti kubanga oli mukwano gw'omuntu so buli kimu olina ekimanya. Talina kaasigaza then gw'oliko ekikyamu kikyoyagala omukola okubanga omanyi buli kimu. Ate n'omuntu alina okuyiga okwesigalizaako ekikye. So kati mu bintu byonna era bwe nayogera nafuna omuntu ogwo omu nti si bino genda bannange nafunye gundi nafunye boyfriend nafunye b'ogamba bonna oli sure bakwagaliza kyofunye. So mu kwebaza Yesu gamba nze nkikola kwebaza Katonda teyeetaaga TV. Katonda yeetaaga odde wali sayidi weeyawule oba genda mu kyaki ofukamire omugabe Mukama weebale. Teweetaaga throwing a big party. Oyina okuba ne mu bulamu bwo oyina okubaamu nekye bayita exclusivity. Kyova olaba waliyo ne testimony eba exclusive. It's between you and God. Musumba singa bansumulula mu kkomera
nga gwali gwa rape. N'ebiseera bye nali simanyi Katonda ne ndokokera mu kkomera. Bwe nvaayo toba musiru kuyimirira ku kituuti. Nti munnange bampadoni nze baali bansaba emyaka 3 nsavinzeeyo 5 ne bagamba nti engeri gye nateredde empisa so bakoze eki bantadde era omusango gwe baali gwe bansibira na raping omwana wa myaka 2. Bwe bakanisa ngoli musumba wadde oyagala nnyo okuwa obujulizi obeera ogisuddewo ate ku mpala na sitaani gyawalanamu ekyaki nga te kiryoka esitaani okuwala na kyaki ennaku ezo nayiga akagamba akapya omusumba Apostle Wile tumwine nkutumiddeko ngajjanga tusalako mu house of prayer mu wiiki eyo yennyini eya Thanksgiving yatusisinkana lunaku lwakumeka Katonda nge ndwerabidde naye mu wiiki n'atugamba nti sitaani bw'ayagala ekkanisa aba backslidinze lwe lwasooka okulira ekigambo nti sitaani asobola okubackslidinga abavudde ku kyennyini kye abavudde kukukkiriza kwe okukkiriza kwe nti alina okukyawa ekkanisa kati ndeesa ekigambo ekyo Apostle Wile tumwine kye yatugamba nga ngamba nti sitaani aba alina okutekinga advantage mu kukyawa kwakyawamu ekkanisa omusumba wadde obujulizi bwe yandibadde asigaza sitaani asobola okuleetayo abapya 3 abagamba nti owange yamukutte nga tomanyi na kumanya gy'afubutuse musumba kuba akafaananyi bw'oli oli mukulembeze n'ogenda ku kituuti ky'e Kanani tuli live ku buli media n'ogamba bannange neebaza Katonda wiiki mu mwezi emabega awo gumu nagenda mu ddwaliro ne bankebera nti nina enziko naye neebaza Mukama yagenze. Ekisooka buli muntu agenda atandika otululira mukyalawo buli omu agenda naye musumba yagijjawa naawe toli muto ekyo ekigambo okijjeewa nze nkulidde mu basawo bazijjanja ezo ndwadde walireese wakino ekigambo nga kya luzungu kwegamba mu bintu byonna byowera Mukama obujulizi ng'oleesemu ekyo oleeta nziku ku kituuti kale ogambe nti bannange neebaza Mukama mukazi wange mabegaawo yali ayinamu gundi kabootongo n'enziku naye Mukama bannange tebaza Mukama yazimuwonyeza buli omu ng'atandika naye musumba naye nga lwaki bayingiza ennyindo zaabwe mu bujulizi obujulizi musumba waliwo omwana gwe nayimirizaawo e Kanani bambi kale yali nga kyebaliza nnyo Mukama kati nga bambi ndowooza yakeeranga ggooli ye ti Mukama nnyamba buli wiiki we neeyitawo nga kino nkwebaze Mukama kati bambi mu kwebaza kwe yalowooza alina kukwatanga muzindaalo era ne mutuuza ne mugamba manyi twebaza Mukama bwebanga wakikola n'omugamba Mukama kino buli lwe ndikituukako ndikuweera obujulizi era okimwebalize kirungi naye kati ogenda tandika omwebaliza mu kisenge ge Mukama olwaliro nkiyiseeko nga buli sande obujulizi bwe aga ndibaza Mukama luli nali masturbate nga kati mpezeza wiiki nadda sande ejja nagana nange nebaza Mukama wiiki ey'okubiri njikutte njikubye wali nga mutuufu wiiki yakubiri omwezi naga sicha luli nalinga ngojeko masturbation mba njagala olaba pornography then n'abakazi omukazi bwampitako bambi nga yenna musanyufu awezezza wiiki yasooka linga bujulizi bambi Mukama mulungi akimonyeza eyo ogwokusatu nagamba nedda kamuyite mpola mpola obanga buli oyamalanga obbuwa nga bwayita mu bantu buli omu ali bw'ati nawe okimanyi tuli bantu kati ndowooza buli omu ng'amulaba ngaga oba olwaliro anamasturbatinga oba anaweza wiiki ey'okuna nti waliwo obujulizi nga tubwebaliza Mukama nga wamusuubiza Mukama kino bw'okimponya mu lujjudde lw'abantu ndikuweera obujulizi akitegeera wali mwana ng'oli excited naye obumu buleke oba genda ew'omusumbawo muge musumba nina obujulizi nagaa Mukama nja bbuwa kambukuwe gwe pasita waakiri akiikirira abantu bonna so kati waliwo Thanksgiving eno gye tukoze ne tuddeyo eyabazadde okulaga abaana nga tunagenda wa musumbawo kikwetaagisa okusaba Katonda omwoyo w'amagezi the spirit of wisdom because the Bible says that wisdom is the principal thing amagezi kye kigambo ekisinga obukulu kubanga ne pastor naye bw'ogendayo naye n'omwebaza n'omugamba nimu n'emisumba Mukama yeebazibwe mu kukwana abakabasajja mbaddemmo naye kaakati mpezezza wiiki nga sikwanye muka musajja ate ng'akulaba nnyo ozunga ne mukyala we kuzunga ne bw'oba omuyitako buyisi atunanaga pati
ng'ayimiridde nnyo ne Makula nga pati gye yawadde obujulizi. Kwegamba waliwo ebintu ng'omwana w'omuntu Tasobola tebamuwa kubisitula. Tasobola bisitula. So obujulizi obumu bwakatwekisize ne Katonda. Yes. Obujulizi obumu nga batubeera n'endagaano n'abakozi nga zina clause gye bayita confidentiality. Waliwo ebintu by'olina ne Katonda mu ndagaano nga biri confidential. Ate Katonda musumba kankugereze. Omukyala eyalina ekikulukuto teyayogera n'akatono. Era ne Yesu bwe yali amublessinga teyayogera nti abadde na kikulukuto. Kubanga kisobola ovaamu omutawaana oba okaze naye abantu babuuza lwaki wazze mu bantu. Kubanga omwana w'omuntu yajja annoonya ensobi yonna weeri. So waliwo obujulizi obumu nga bwakusigaza bw'oba osazeewo okucelebrate nga kiri okay. Noonyayo omuntu. Mariyamu yanoonya Elizabeth yekka. So twebalizza mu lwatu era bwe tuvaako wano program zawe bwe beevuddeko program egenda beera ku TV eya repeat eraga kiki ekibadde Kanani. Naye si buli kintu Katonda kyakola nti tukyebaliza mu lwatu. Era kyobula tufunyewo akaseera ak'okwebaza nga buli muntu aweereddwa akadde exclusively yeebaze Katonda ku bibye by'amanyi byaga nti bino Mukama wabinkolera. Naye mbadde sifunanga kaseera bwe kati ak'okugamba nti weebale for A, weebale for B, weebale for C, weebale for D. So okwebaza Mukama kwa buli kaseera. Nze okuba nafuna emitawaana egyo obulamu bwange tebaasigala kyekimu. Si mu bubi naye mu bulungi. Nakimanya nti buli katikitiki k'obulamu ka muwendo mungi tosobola kagula tosaana nakemulugunyirizaamu. Mukama yakujjukiza. Mukama yanzijukiza. Mukama yanzijukiza. Obanga yandaga yanjigiriza. Omuwendo gw'obulamu kintu kinene nnyo. Era olaba buli naluli bwe nali nga bwe nfuluma wano bwe nkomawo nzigukira mu prayer room. Naye ate kati nyina enjawulo nnene nnyo ku byaluli. Kati nkimanyi nti okufuluma kirala n'okudda kirala. Okiraba. So waliwo ebintu gwe n'okubyebaliza Katonda nga tuweetaaga bikwata ku ssimu. Waliwo ebintu gwe n'okubyebaliza Katonda nga tolina biteeka mu musana. Kiringa okudda mu musana n'ogamba neebaza Katonda. Twazaalibwa abaana 12 naye bonna balwadde basirimu okuggyako nze. Bonna nga bakyali balamu. Bazadde bo bawadde baba nga bazadde bo weebali. Ne baganda bonna bakyali balamu weebali. So nga ate ekyo kisoboka okubaako ennyumba mwe kiri. Era nga kisoboka. Era obwo bujulizi. Naye obujulizi bwo okuyita bwoti bugenda kumenya ennyumba eyo yonna. Kati awo ate tobuulidde enjiri. Katonda asobola okutaasa famire ne muvaamu ogwo. Naye bwe obujulizi genda mu nnyumba fukamira weebaze Mukama. Tuyige okwebaza Katonda. Tuyige okumwebaza. Tuyige n'amagezi biki bye twogera ebizimba omubiri gwa Kristo. Biki bye twogera ebizimba abakristaayo bonna. Biki bye twogera ebitamenya famire wabula ebigizimba. Nti n'abakulaba ekyebando gy'ozaalibwa oliwo ekyebando. N'abakulaba ekyebando gy'ozaalibwa nabo nga bagane njagenda nsabe Katonda wa Makula gw'asaba. Ekyo Katonda buli muntu akimuwe. Ngera bw'otateekwa kwogera buli kirooto. Kubanga osobola okukibuulira Sitaani. Ate mukwano gwaffe era mukadde waffe Yusufu ebizibu tebyamuva ku kwogera kirooto. Yayogera nnyo. Yabibuulira abakyamu. Kati eno mu kkomera ne gye baamutunda teyaddamu kwogera ku kirooto. Teyaddamu. Yamanya ekimuleetedde ekizibu kwogera kirooto. So si buli ssaawa tumanye nti tulina okusirikako. Si buli ky'omanyi nti kya public. Si buli ky'omanyi nti kya public. Yawulamu ebibyo ne Katonda ne by'osobola okuteeka mu bantu abangi.
tubebaza okubanga muli kumu nnyo katumulemu katono nnyo program the way etandika butandisi naye eno yo eri special nga ebebaza ate namulwo okwebaza Katonda kulobulamu bw'omusumba Bujjingo ate ne kulobulamu bwammwe era tubebazizza nnyo abatuuse waka n'abakyali mu makubo tubasabira era tukkiriza nti mawulire malungi okwebaza kulina ekirungo kye bayita okubaganyaamu buli lwe weebaza wabaawo ky'oteguludde ekigenda okujja nga kiri multiple gy'oli kubanga oli muntu asiima katuumulemu katono sigala ku munnyo program the way tovaawo. Soul Television, Femunyo. mukulikeyo ddala ate mu kaseera ako aka break tuyingidde essaawa yaffe ey'okubiri y'essaawa 3 paka ssaawa 4 awo tuba tumaliriza program ne tukutwala mu program endala awo eba efuuse program kubanga yabadde service luli kati program eri recorded okuva mu njiri nga bwe badde ku Canaan Land tubakulisaayo mukulikeeyo ddala mu bitibwa byammwe byonna neewaza okubaako erinnya ly'omuntu lyenjogera kubanga mwenna muze ate era mwenna muze nga mwerekereza nga muva wala nga muze okusanyukira wamu nange nga muze okusanyuka mu nnyumba ya Mukama olw'ekyamagero kye yakola olwaleero lwegiweze emyezi 2 n'olunaku lumu kasookedde tugwa mu batemu abaatukuba amasasi muganda wange Richard n'agenda eri Mukama waffe naffe gye tuli musanga naye ate leero tubadde tulina okwebaza Katonda kubanga kiri si kya bulijjo twebaziza Mukama olw'ekyo. Susan we tugendedde mu kuumulamu nga twogera ku bintu omuntu byateekwa waliwo ekyokulabirako ky'osobola okugaba omuntu amanye nti kino kyonkyogere na kino nkyogere kino si kyogera beetaagayo olowooza ebyokulabirako ebyobujulizi obw'omulujjudde oba tukirekere omwoyo omutukuvu yabalungamyenga kubanga olaba osobola okutya n'owa obujulizi ku kituuti n'ogamba Mukama wo nga bw'akwagala ennyo ng'oli mwana wa buwala n'oleeta problemu mu maka ge bulungi nnyo naye ng'akwagala genuinely era ng'akwagala bya bulungi era ng'akwagala bya mirembe era nga talina kigenderwa kirala naye ate era nga bw'ogambye omuntu asabe mu Katondamu omwoyo w'amagezi osobola okujja nga toyatudde muntu na office nogaa neebaza Mukama olwa favor gye yampa ne ku mulimu gwange ndi favored banjagala n'otagenda mu details kati nze olaba n'omusaala yannyongeza abalala bonna tebabongeza naffe ffenni tutandika kuteekawo obubuuzo tuli bantu mutusaasire nga mubuuza biki mutusaasire naffe tuli bantu naye obujulizi bwonna bayibuli etugamba mwekweka nnyo mu ky'abantu ne muyingira mu bitabakwatako bayibuli etugamba obutasirikira mirimu gya Mukama tugigamba abantu bonna so emirimu gya Mukama gibuulira enjiri emirimu gya Mukama gitegeeza abantu kubanga olina okukkiriza kw'ozimba buli lw'ojulira nti bw'ogamba nti nawonye kansa waliwo gw'ozimba wadde obujulizi bujja questioningibwa abaana ba sitaani totya gweyogera emirimu gya Mukama gy'akoze so bw'abanga Mukama alina ky'akoze mugambe Mukama njagala kuwera bujulizi kubanga bwe tuwa obujulizi Zabuli 15 egamba nti mwebaze Mukama mukaabirirenga erinnya lye mumanyisenga ebikolwa bye mu mawanga Zabuli 15 n'olusooka pozi Dawudi y'omu kyokka Dawudi y'omu nga bw'ogisomye ye yali mu by'omu mirembe 1 Corinthians chapter 16 ebyomu mirembe Zabuli y'emu era neno yali ya Dawudi y'emu nti emirimu gya Mukama gyogerweko so emirimu gya Mukama gibuulira enjiri gizaamu amaanyi gizimba ekkanisa naye musabe omwoyo w'amagezi oyogera otya
kubanga mu byonna Dawudi bye yaweeranga obujulizi tiyayogeranga mwendo gwa byakulwanyisa ebiri mu store nga commander in chief. Yayogeranga balabe bakubye, teyayogeranga ani gwakubye awamu. So olina okubanga saba Katonda akuwa omwoyo w'amagezi. Tiwaliwo bye nnina okwatula nga bwe kiri naye ate waliwo kisitasobola kwatula. Naye okwebaza Mukama nga bwe tugambye nti buli muntu alina ensonga. Justin tetwagala kukola ki? Kulowooza, kufumiitiriza, kusukka wate Sitaani ayogerera mu birowoozo byaffe, ayogera amaloboozi tugawulira, ayita mu bantu oba yennyini ng'otuddawo ofumiitiriza ebirowoozo ne bijja. Sitaani yasobola okukulaga nti ky'otannafuna kikulu okusinga ky'olina. Kati buli lwakuleetera okufokasinga ku ky'otannafuna tojja kwebaliza kye yakuwadde Katonda. Akwerabiza okusiima. Ye Zabuli ya 13 bwe tudda kubona Katonda emabega. 13 egamba nti weebaze Mukama ggwe emmeeme yange lwe lunywa olusooka ne byonna ebiri mu nda yange mwebaze erinnya lye ettukuvu. Olwokubiri lugamba nti weebaze Mukama ggwe emmeeme yange so teweerabira birungi bye byonna. Olwokusatu asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, awonya endwadde zo zonna. Olwokuna anunula obulamu bwo buleme okuzikirira, akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okulungi. Olwokutaano akussa akamwa ako ebirungi, obuvubuka bwo ne budda bujja ng'empungu. Owulira abantu bangi nga boogera nti ndi muvubuka. Abavubuka tebatera bokwogera nti bavubuka kubanga ekyo kye bali. Naye ffe eno gye tutuuse emyaka gyaffe buli kaseera oyagala kwogera nti oli muvubuka. Ng'akuwadde amaanyi. Kubanga amaanyi oba ogawulira muli munda mu ggwe. Era kyagambye nti obuvubuka bwo abuzza bujja bulijjo ng'empungu. Naye ne weerabira nti n'amaanyi okyalina era owulira otegeera bulungi n'otandika okwemulugunya kubanga ddiiro gye wabadde ogoba teyayiseemu. So Sitaani ekyatera okutulowoozesa kubanga ye kyatayagala weebaze. Ayagala oleke kubeera grateful, oleke kubanga weebaza Katonda ku byakuwadde. So ebyokwebaliza Katonda bingi. Katonda tulina omwebaliza obulokozi nti okubanga nga bw'osomeza Zabbuli nti ebibi byaffe bingi byajjeewo. Obulokozi kyova olaba nti ffe abalokole tugenda mwebaliza okuweereza omwana we omu yekka ajja atufiirire kubanga bannabbi bonna abaasooka kyabalema. Naye nagamba nti kati kaŋŋende. So ekyo kyokka eky'obulokozi tukimwebaliza. Tumwebaliza okusaasira kwe nti ffe baani gwe tunuulira mu bantu zonna gurupu banno b'ogamba kubanga omuntu gwe bayita omulokole alina gy'abadde nadde eno Katonda alina gy'akugje. Olokoleddwa akugje mu nsi y'ekibi n'akuzze n'awali ekisa kye. Kati eyo gye yakujja bameka abakyaliyo? Buli lw'ogamba nti bannange neebaza Katonda emyaka kati mu bulokole mumazeemu emeka? 10. Naye ogimazeemu 10 ng'okyali? Nakyo kikulu. Abantu gye bali abagamba nti erokoka myaka gya 80. Olwo wasooka si kyekikulu. Naye nga n'amaanyi ge yali mugenyini gakyuka mu buli kintu kyonna. Musumba Katonda yavaawo ng'akubira twagendanga egindi abakasiru ne boogera twagenda egindi. Kati ki ekyatuukawo? Anti obulokozi tebuliko kusooka. Gwe Katonda bwakusaasira n'akugjayo mangu olina omulimu gw'okuliivinga. Kati obulokozi oli ne bwalokoka tunuulira omubbi eyalokera ku musaalaba. Okuliivinga ogamba okubeera omulamu olina omulimu gw'okuba nga oli mulamu mu bulokozi. Otambula ne Yesu. You're not living in sin ng'ate okikolera eno. Kati bw'otunuulira omusajja yali ku musaalaba mu ddakiika oba seconds ezo yayogera ne Mukama waffe yafuna ekirabo ky'obulokozi era n'amugambirawo nti agenzewa agenda kuba naye mu paradise. Essaawa eyo yafuna eyalokokera mu before oba nti Yesu yali ng'akyatambula ng'akola emirimu gye tannafa. Singa eyalokoka nga yakalaba Yesu ya backslidinga. Tosobola kubala bubazi gino eno si ddiini, tobala myaka gy'omaze ku nsi nga bw'ogibala, tobala bulokozi nga bw'omaze ku nsi. Wabula obulamu bwo kyabutambuliza mu Kristo.
so omuntu ayinza okuba nga second year esembayo nga tabadde na mbulokole mwaka nga eggulu aliyina. So gino emyaka gyowooza nti nze gwoliko nze ndudde mu bulokozi mukwano lino si ki baziyita batya anti sibimanyi ebyamasabo naye mbiwulira mayembe obagalwamu simanyi bwe bityo. So mbusi nti oluddewo nnyo ako ke kabba akasooka mu ssabu lino kano ke kabba akasooka toli nfudu ya mmengo nti owangadde emyaka bwe giti nedda tokyenyumirizaamu kwewaanira ku bantu nti oyo akaloko kamanyi ki okugwa tekuliiko myaka. So okumanya kw'obulokozi waliwo n'okwebaza okw'okuba nga otambudde ne Mukama. Ayaya musumba kisa tetulina kye tusinga bagudde. Ebikemo bigenda kujja gw'osaba busabi Mukama akusaasira okiyiteko. Kati omutima oli yatendewaliddwa n'agenda gw'olina kuwanika mikono kwebaza. Mukama nzaani gw'osigadde ng'onywereza. Abantu bawa Mukama ultimatum nga naffe twadde zimuwadde. Naga ndi bw'otonkolera kino kyekyamuleeta ntemye kyekyamuleeta. So naye kubanga bwe kibanga ekyakuleeta bulokozi buli nti oyagala bulamu buli obusukwa buno bwe tulimu kye bayita eternal life obwo bw'oba bw'oluubirirwa ogenda kukola buli kimu paka woona obufuna. Ojjukidde nti wiiki eno gye tumazeeko twalinawo ka discussion naawe nga nkubuuza naye omuntu agamba nti wabaddewo akakyaka kano mu kyaki waliwo akavuyo waliwo ebigenda maaso azeeyo amanyi kye yatufuna naye kati ngenda nkizuula nti ffenna okumanya kwaffe si kwe kumu kubanga omulamwa gw'obulokozi kuwona busungu bwa Katonda osikire obulamu obutagwawo obeere nga tolinaako kibi. Omulamwa gw'obulokozi si mwami gw'oyagala okufumbirwa. Omulamwa gw'obulokozi si basumba kubanga bateredde nnyo nga balinga bamalayika. Omulamwa gw'obulokozi si kuba nti ofunye edduuka. In fact nabo bennyini beetaaga okusaasira n'ekisa kye. Beetaaga okusaasira n'ekisa kye ate kubanga ate bali ku front line. So omuntu bw'agamba nti abasumba tabitegera bye balimu azeeyo gye yava. Nagani nali nsabira wagundi naye kati n'addayo gye nava yategeera kye yafuna. Waliwo omusajja bamuyita Stefano abuuza omusajja omukungu Omu-Ethiopia ebikola batume essula ya 8 tibyosoma obitegeera. Omusajja n'asula eri olukungu n'amugamba nti nyinza nti okubitegeera nga tetwali abinzivuunulira. Oyo nno yakkiriza. Kyogamba eriyo bangi abasoma bwe batategeera. Musumba ogamba omuntu nti byosoma obitegeera ng'ali mu kyaki ajja kubuuza ondabye ndi mu ssabo. Nze mmanyi wendi. Sitaani ali defensive mu kwonoona. Sina gundi malala. Amalala gakuleetera obutayigirizibwa. Emabega akawo tubadde tusoma mu kitabo kya Engeresula 6. Engeresula 6 ova ebintu Mukama byakyawa. Ebintu 7 Mukama byakyawa. Naye mu Engeresula 6:17 ekikonkona ekisookera ddala Mukama byakyawa amaaso ag'amalala. Amalala musumba galemesa. Oyo ambulira ati enjiri nga teyasoma. Ansinga ki? Dokita agenda okugoba enjiri ey'amazima. Oba profesa. Kyobula baganda ba Daudi bamugamba. Oba naggagga. Baganda ba Daudi bamugamba ddeyo mbuliga. Amanyi ki? Ekyo kiremesezza salvation mu bulamu bw'abantu. Kati bw'oba otunuulira omubiri kyobula n'Abafalisaayo baali tebasobola bulirwa Yesu njiri. Knowledge yaabwe mu theology eri waggulu. Oyo avaawa? Katonda waabwe wa mu kitabo. Oyo avaawa? Si mwana wa mubazi. Mutabani wa Yusufu. Naye Nazaresi wali akavaayo. Kati bakkiriza nti Katonda asobola olonda mu bantu awantu awatali kintu kyonna kyebeerabira nti Katonda y'ameekinga abantu. Ekifo si kyekikola abantu. Kati nti osobola okuva okuzaalibwa abagagga n'ofa obwavu n'azaalibwa abaavu n'agaggawala nti Katonda kubanga yagaba amaanyi agakola obugagga. Naye omuntu yenna kasita onyooma omunyooma tosobola mufunamu kyolina mufunamu. Kati amalala gano galemesa
nti n'omuntu era nina omuntu gwenjagala gwenne bakuba kwenyumirizaamu anti okwegomba oba kibaki okwadmiringa kwegomba waliwo okwegomba okulungi omuntu gwensinga okwegomba ennyo bamuyita Pastor Edward Kayizi. Kale gwe mbadde ndowooza omusajja oli muyise musajja naye kitange kati njagala kubulira abantu nti omusajja oyo nga bino Yesu bagamba nti omusajja abulira enjiri. Omwami oyo ye muntu akakkana wansi w'amafuta si wa muntu. He acknowledges the anointing upon someone's life. Si muntu kubanga bw'otandika okutunulira amafuta agali ku muntu togenda tunulira myaka gye, togenda tunulira status yonna, teri status gy'ogenda tunulira. Nti ye muntu atuula nakkakkana n'atuula Bujjingo amubuulira enjiri. Nakimakinga a point ne Musumba Kasaayi nti tebagwala nkyawa. Nti ye tekiriiko akimanyi si myaka. Katonda asobola oyita omuntu mu mulimu gwe gumu gw'olimu n'amuwa amafuta malala n'akuwa amafuta malala mwembi nga mwetaaga buli omu yeetaaga munne ne mwezimba. Bayibuli emwogerako nti wa mukisa oyo omwavu mu mwoyo. Omwoyo gwe buli kaseera guyaayaana. Nina omulala gwe mbali nja okwogera naye kankirekeeyo ndowooza. Naye waliwo omuntu omulala bamuyita Charles James Senkubuge. Mwami Charles James Senkubuge omuntu gw'osanga ng'ayogera ne pasita nga mukakkamu. N'osanga omuntu nga muto ku Charles James Senkubuge ng'ayogera ne pasita ng'eddoboozi liri waggulu. Eyo spirit kirabo okuva ewa Katonda. Kati nti ekyo ekirabo Katonda twetaaga tukimusabe kubanga Katonda asobola oyita omuntu ng'obadde tosuubira nti yajja kati Musumba tunulire Nayamani bwe yali. Okubeera ng'ennyumba eyo era nakkiriza nti ennyumba eyo wadde baali bagagga baali bakulembeze baali bantu balungi okuwuliriza omukozi baali basuuli. Musumba abantu bangi kizibu osanga omukazi w'ennyumba n'atuula mu ntebe omukozi we n'amugamba ekigambo n'akitwala. Oba n'afuna akaseera akanyuma kuba tebaggukira ku ekyo. N'afuna akaseera anyume ne mukama we. Abakazi abafumbo abalina abakozi tebalina kaseera kanyumya n'abakozi akaseera ke balina konna ka bibuuzo na kuyomba. Na kutuma. Baana banaabye. Wabajulidde essawa mmeka? Ng'ogenda missinga out. Laba ekyamagero ky'enju kyali mu mukozi. Redemption yaabwe. Naye okubanga alina freedom eyo okubotola. Then oli si mukozi just yafuuka mwana. Yafuuka muganda. Mukama wange singa abadde eri mu nsi gye baatuwamba. Ebyo ebigenge bye byandimuwonyeeko singa abadde owannabbi eri mu nsi gye baatuwamba. Naye nga mukozi kyasobola okugamba mukama we nti bbaawo oba mukazi wo yandigenze wano. Nze mbadde ndowooza oba maama yandinywedde eri omululuuza ne gumukolera ojja mubuuza ani akusabye opinion yo? Ani akugambye? Waliddeko omuntu akwebuuzaako wano? Ebibuuzo ebibeera ku bakozi b'ewaka. Gwe walabyeko akwebuuzaako? Oyinza n'okugyawo erinnya ery'omusawo wa wano. Ye omusawo wa wano aluwa nti yamanyi abasawo gye bali. Nti omutima guli ogw'amalala ogw'okugulumira gukuyisubizza ekyamagero. Osobola osanga omwana omuto ow'emyaka 12 ng'olina emyaka 25 nagamba ne bambi mami oyogeddemu bubi nokkiriza. Ne grooming yaffe tetuwaayo ka chance kwogera kigenda kuyamba. Tekkiriza. Naye ate nga gye bali kati omanyi tuyinza okuba nga grooming Musumba etulemesa okwogera naye Katonda jjukira talimitingibwa kintu kyonna. Ye n'ayita muntu oyo. Katonda okuyita muntu asobola okuyita muntu yenna. Naye gwagamba naye anakkiriza nti omuntu oyo. Onokkiriza omwana omuto kye bagamba nti n'omuto akubira omukulu
engoma n'azina. Atuwuliriza ayinza obutamanya nti tukyali ku kigambo ky'okwebaza. Olina okwebaza Katonda olw'ekyo abalala kye bali gwe kyotali. Nnyo. Inzi juzi nina omuntu gwe nakigamba. Ne mugamba nkubuulire, nina we ntuuka, ne neebaza Katonda. Ennyumba gye nazaalibwamu yesu teyalina kimala, naye kye yampa kisinga. Nti ekintu kye bayita heritage kinene nnyo. Abantu ne bakuwa ekintu ky'ogenda ky'osobola okupasinga on nga tekigulwa, nga teri asobola kikuwa. Nti empiso olina okukyebayiza Katonda nti maama wo ne taatawo bakuba ne ku miggo. Waliwo omuntu gw'osanga nga wa myaka gyo noga naye maama wange yeebale, nga naawe olaba muntu munno engeri gye yeeyisaamu, nga n'abantu abakulu basobola okwogera naye n'asigala ng'ayogera, oba ne bayogera naye n'atambula nga boogera, oba ne bamubuuza n'asigala ng'asirise. Ogamba okay, nti ekitegeeza nina n'okuddayo ko neebaze ku maama, neebaze ku taata. Oba yampisaamu n'ekumpi, oba yakola atya, naye kyali kigwanidde kyendi kyava ku kiri. Kyava ku kiri. Nti maama wange mukambwe naye singa teyali mukambwe singa kino sikiriiko. So okwebaza kuno kye tugamba nti teweetaaga kuwa muntu bimuli ng'amaze genda. Kanneebazeeko maama, kanneebaze ne famire eyakulera nti oli wanjawulo. Omuntu akwata engoye zonna n'agamba zino zo tewali mulala azooza. Essuuka zange twali asobola zooza, twali asobola zigolola. Kino bwe kiti nga kimanyiddwa nti that is out of bound. Ekyo ekintu si kyakusaaga. Mu nsi muno abantu tebaagala kukola mirimu. Naye gye bateekeddwa okukola bagiwa abalala mu linnya ly'okwagala okwewumuliramu. Ekisookera ddala musumba era gendeera nnyo omwana omuwala yennyina bwe baatugambanga. So kye bategeeza nti empisa ze naye kye babagambanga era kyekituufu, omwana omuwala yennyina. Era bw'obanga ogenda kuwasa omuwala yenna sooka oweebuuze nnyina bw'ali. Era baddangayo ne banoonya maama. Kati ekisooka kiri bwe kiti, nzikiriza omukyala Katonda bw'akublessinganga teweerabira buvunaanyizibwa bwo. So omukozi ajjanga muyambi wo, then emirimu gyonna gy'otasobola kukola naye nga buvunaanyizibwa bwo. Omulembe guno gwayanguye, gula washing machine. Omukozi waali anti kati oyogera n'abaani anti bengambye bano Katonda bw'akublessinga. N'oli atannaba kufuna washing machine naye ali blessed. Anti ngamba kati kaŋŋambe kale financially Katonda bw'akuwa ensimbi ebintu ebimu biteekewo bikuyambeko. Then n'ekirala ky'otalina kwerabira nti bw'ate bw'ofuna ebintu tonafuwa. Kubanga waliwo ekintu ekimu kye ŋŋamba buba bunafu. Obunafu bwe buno tebakwalira buliri. Obwo bunafu. Toyina budde okooye ekituufu tosobola kwoza. Gula washing machine gisavingire. Ugambe naye amaanyi gano emirimu gino kubanga emirimu egikututte okubeera bize gireeta ssente. Ssente leka zikuterewo washing machine. By'otasobola kwekunyiza bigendemu. Waakiribwe dry cleaner atabimanyi. Bitwala eyo kye batabimanyi. Naye ngenzeeyo nga ŋŋamba nti nze kye baŋŋamba ekintu kyonna ekya bbaawo omukazi omulala n'okimuwa oba omuwadde bbaawo bwe baŋŋamba essuuka z'osuzeeko omukazi omulala bw'azisulamu oba bw'azikwatako bwerere bwa bbaawo, bokisa ye bwerere bwe, essaati ze, engoye ze kaŋŋambe ekituula ku mubiri gwe. Kati ekyo kiva mu ate naye ndowooza kye baamukulizaamu. Naye bwe yakyogeranga gamazima gali nti saayozaako nze ku ngoye za kitange. Ne lwe nayoza engoye za kitange ye yali anjigiriza okwoza. Nange akwata essaati kubanga mami yali akola nnyo. Nga dadi we yalwala dadi mami n'agenda ng'akola. Kati okwoza ng'akulaga nti essaati y'omusajja bagyoza bwe bati bw'eba mikono miwanvu oyoza kuno oyoza wano wabumuzaawo
emikono oyoza ekitogi bw'oba ogigolola olugolera munda bw'olugolera bweru lusiiwuuka bw'ogolola ekitogi ennyo mu gyeno gye kifulumira kisiiwuuka okusinga essaati. So yali taata. Kati ate ne maama ng'ajja kukola ogugwe agambye kola bw'oti kola kino kola kino. Kati n'ekyo nzikiriza kiva ate naye ku nkuza. You cannot pass on what you don't have. You cannot pass on what you don't have. Nange Susan Makula njigiriza oluzungu tosobola kugaba kintu kyonna. Yes. Nange sikyalinamu. Tosobola kugaba kintu kyonna naye ng'ate tokirina toyina bw'olama ng'ate osula mu nju y'abandi. Baasi leka mmale okukomerera. Lekerawo okubanja akasika ng'oli mupangisa kagenda kusikira nju yaani. Kati omulemu okuba katono tukomawo program the way. Soul Television, Femunyo. Tukomyewo mukulikireyo ddala ate mu kaseera aka break eyo gye tubaddemu. Mukama yeebazibwe lunaku lwa Sande bigambo birungi kyemanyi ate batanaba kutuuka waka abamu muyingidde. Nolwekyo olw'okubanga muyingidde katubakuliseeyo mu Thanksgiving service. Kyemanyi ab'Embale kati mutuuse. Sawa zino zigenda kuwera nnya. Ab'Embale kati mutuuse, ab'Embalala kati mutuuse, abe Fort Portal abavudde Hoyima kati mutuuse. Aberuweero bannaluweero kati mutuuse. Twebaza Katonda, twebaza Mukama. Program the way osanze eduse naye nga tugasse ku kye tubaddeko nga tugamba nti kirungi okwebaza Katonda. Kirungi okwebaza Katonda mu bingi ebyebalizibwamu Mukama. Susan Makula mwatugambidde naye kirungi ate n'okujjukira abaakukuza newankubadde nga oli byakunyiizanga naye kye baakuwa kyekyo ky'oliira bwe tugeredde mu break ng'atugamba nti you cannot pass on what you don't have. Era ngenda twalirayo Nalonga ekirabo. Akulaba kwali ku TV. Ye mumanyi mukwano. Kati era kati akubanja. Toyinza kisuubiza. Butuva ku simu. Olaba service ya Sunday service ne banfuwa ssente ne tukanaga nalabye ebiwabayo biba ssente za church. Ne bodo ze bakuwadde nga Makula. Ze bakufuye ne ze bawadde pastor. Kale Nalongo akubanja. Amanja ngenda mutwalire ekirabo kye. Ate nange era manja. Kubanga onkoze bulungi. Onkoze bulungi so. Kikulu nnyo okuba flashback. Okutunula emabega n'ogamba naye ani yannyambanga. Omanyi waliwo abantu bano abatuyamba naye ng'olabanga yali akutulugunya. Yakukeezanga nnyo. Yakukubanga emigo naye waliwo ebigambo byogeddeko nga tugenda mu break. Nti essaati y'omusajja bw'eba egolwa taata yennyini Mwami Serunjoji yakukwatanga muna. Kati ate nange benjigiriza abange. Kati mbadde nsaboddemu obyogere kubanga osanga abantu ku kyaki ne mu town ng'essaati zaabwe zikutuse muno nga ate abakyala bakabe babagololera obanga bo bebeegololera. Omuntu agolola atya essaati obutakutula kitogi. Musumba kale ekisookera ddala ekyo nga assignment nene. Ekisookera ddala assignment nene taata yakikuyigiriza yakuwa time nga maama ali mu kukola mulago. Katugenda yigiriza kwoza ekisookera ddala kye baŋŋamba era kyemmanyi so kyafuuka nze kyemmanyi. Nti bw'oba oyoza engoye ekisookera ddala teba mixinga ngoye za kkala. Ekyokubiri olugoye lwonna olwa kkala togenda ddunnyika. Lunafuwa ne langi eri esobola okusiiwuuka. Then bw'olwanika tolukaza. Olulekamu olubisibisi bw'oba olugololera munda n'ekitogi tokigololera kuno okutuula wabweru. Okigololera munda weri nti okifuula ne kitasiiwuuka kusinga lugoye. Kati ate abantu abamu balowooza nti okufunya ekitogi nga kino ekyange bwe kiri kati n'okigolola kinyirira naye eba ku white. White cream. Kati kyobola ojja ssanga ekitogi ky'omuntu nga black alinga brown amasa naye ng'eno essaati ekyalinamu. Pasi yakiyiseeko egenda. Yes. Kati n'okukunya kuno kusiiwuula nti n'oba okunya togenda kukozesa omo naye
ebyo ngo bw'oba ogolola olugoye lwonna ekisookera ddala lwaki tebalugololera wabweru nti paasi ne bw'eba ebadde eddugaza munda ne bwe libavu kati jjukira zaalinga paasi z'amanda zino omanyi yakuwuuba eyo kati eryevvu oba amanda gali naawe ovudde mu hambo background afe twalira paasi y'amanda siyinza gaana so nange nziyina wano kyebanda amasannyalaze gaaliyo nga mumutagalina gaaliyo so nga paasi zino ez'amanda obwanda buno bwonna ne bwe buyiika buddugaza munda naye ate n'ekirala tesiiwuuka nolwekyo essaati noti nessalire olugoye lwonna ogikwate bwoti oba olugoye lwonna ogololereko ne bw'olugololera munda yaalwo munda eno bw'ogolola eno neeno oba ogoloddeyo ne bw'oba ogoloddeyo then kankyogere nga bwe bakyogera ogololera ku bikukujju then ekirala olugoye bw'oba olugolola n'ekitogi kyennyini okukikuuma ku bikukujju byakyo ku bikukujju byakyo ebikukujju by'ekitogi yeeno ng'okisimbye bwoti kasita okisimba bwoti bye bikukujju kati obigololera kuba bw'okigololera eno kungulu ate kigenda kufuna kala kala endala mpozi nga kisiwuse kwoza pasoloza yanoze kumbe kyayononese n'ekirala mu kugolola yengenze mu sayansi n'okugolola olugoye sayansi kigole anti nange sayansi bamujigiza nange mmanyi okweragira ku baana bange wano balwema janati balwemi bonna oyo sayansi oyo bana ati sayansi kankwe sayansi omulala sayansi omulala yono bw'oba ogolola olugoye lwonna lwonna ng'olutandika oddugolola tolusookera mu kifuba tolusookera mu mukono tolusookera waggulu olusookera wansi bw'eba saati bagisookera wansi ogigolola ne bw'oba oyokya pasi bw'eba yakwokya pasi bw'eba yakwokya esooka mu kitundu kye bakuba ekikalu kati oyo ati sayansi sayansi bwe kiba kiteeteeyi kijja wansi gy'osobola osalako n'olutoolako obuwanvu kubanga bw'oba wakagiwummuzaako omuliro tomanya mungi oba mutono wadde ogupimye ate waliwo eyammwe kubanga ey'amanda materiyo z'olugoye paasi esobola oteekako bwoti kati bw'eba ebadde eno blouse bw'ogisookera mu kifuba ejja bw'ogisookera wano olutiddewo bw'olusookera eno wansi wano ne lujja kino kyonna nkisalako busazi nokola fashion teryamanya nakumanya nti luki usaleko ati mungi ali mu bintu ebyo kati okiriza nti oyo ati sayansi nzikiriza ati aba mungi so nti naye lubaki olugoye bwolutewogera kati ebyo byonna bisobola okuba omuzadde singa weewa obudde n'abaana tosobola kikola nti waliwo ebintu ebimu ng'omuzadde byolina okukola nga abaana balaba nti olumu bw'oba golola n'abaana mbuulire lwaki ogolola bw'otyo kati waliwo okubanga sigwa ogolola engoye okomawo nazo okuva mu baddobi gwe mulembe gwe tulimu anti kati osobola okuva mu baddobi abakozi be bazigolola nyinza okkiriza naye omuntu ayagala okusomesa funayo olunaku nga gwe agenda ogolola wadde bagololera ogolole n'omwana oba omugambe ngololera olugoye luno kati omubuulire bw'alina okukikola kubanga oyagala kusomesa bwe kiba ng'oyagala kulaga mwana buyonjo bw'alina okubeera kangereza ebisenge by'abantu abakulu tebabizannyiramu naye osobola oyingiza omwana mu kisenge ng'olina intention lwaki ali mu kisenge kyo n'oyala obuliri ng'alaba abaana tebasobola kutegeera nti amasuuka ameeru bagaala ku buliri nga talabye mu kisenge kyo okuuta ekinabiro ng'omwana bali awo naye nga jangu onnyambeko si yaba akyozezza n'alaba kati ebyo byonna obikola osomesa naye bw'ogamba omwana tagenda tuuka wano omwana ew'omuzadde we alina access asobola okuba nga wonna atuukawo naye atuuseeyo okukolayo ki so kati nti ate omulimu ogwo si gwa maama yekka alina obudde yaba akikola taata oba gwe olina obudde kikole maama aba gwe olina obudde kikole so kati nze nzijukira maama wange ekintu ndowooza kye yasinga okukola ennyo ebyo byonna byonna ebyokubuulya biri awo maama wange yantiisa kye bayita ekitonde ekisajja kati engeri gyali akolera emulago ng'alina abantu abamu abano banandaba batya bakimira eddagala eri mu ttaso waggulu kati nga akimanyi ku Saturday ogenda kubaawo oba ogenda kuva ku ssomero ku ssaawa 10 so kati akulinda bw'ova ku ssomero ekittante
n'agenda naawe nagati mperekeraako ne mugenda mu ttaso kima eddagala n'agamba kati olaba wano bagabirawo eddagala lya siriimu n'agamba olaba bano bonna bali wano bonna balwadde nomwe naye nga banene ng'ate siriimu akoza naga yensonga lwaki n'eddagala bali bawa n'agamba omutini ennyo abatamiza eddagala oyo mulwadde abanene balwadde bali ku ddagala kati nga buli musajja yenna olaba nga maama we yamusombera eddagala kati naŋŋamba nti abamu tebasobola kgendayo omukazi n'akutwala n'olaba ttaso n'olaba ebiseera ebyo siriimu nga abafuna eddagala be bagaggako be bantu abalimanyi noddimanya nti gyeriri naye abasinga ARVs zaaliwo okuva dda nze we nakulira zaaliwo naye nga abasinga tebamanyi awo ttaso nga etandise nnyo okukyaka yali mu 90s tewaliwo ARVs awo simanyi naye ze nategeerera awo nga ningidde senior 1 yagala nkubulira omwaka ombale so naye nga otambula n'akutwala mu bantu abagenzi okukima eddagala ye nga bw'ogenda mu odi gye sitagenda kwogera gye bali gye babaweeredde ebitanda musumba ng'omuntu afuluma mu kamwa mabega buli awali kituli kumpi nga bafulumya naye ng'omuwerekedde perekerako nina eddagala lyentwalo delivery ngano perekerako tutwala ono tukire mu casualty waliwo be tugenda okukima n'omuwerekera n'okola ki naye nga ye kyayagala oyige kati si bino tojja na lubuto siriimu yatutiisa nga n'olubuto teoyinza ddulowoozaako era ng'okimanyi olubuto olugenda okujoyina siriimu then kati nga ye ayina naye omulimu gwe naye omuntu eyabeeranga ewaka yali ddaddi so kyeŋŋamba nti oyinza okuba nga omukazi yakola tata gw'olina obudde maama naye yakola responsibilities ze naye yakola naye ng'akola naye ng'akimanyi nti obudde obw'okukola nze abasinga nga bakimanyi nti bwe nva ku ssomero kittante senior 1 ne senior 2 ku makya ŋŋenda ne mami okuvaayo nga n'abasawo bonna bakumanyi otuuka n'otulawo ku mpafu n'olinda n'omanya kati saa zino mami amaliza then n'oyingira nga ne bw'oyingira n'abasikaali bonna bakumanyi mwana wa gundi kati naye nga togenze kutuulayo mmulinda muzunga mwenna n'akutwala wano n'agamba olaba abo nno kiri bwe kiti kati omuzadde nze nzikiriza Katonda akuwa ekirabo ky'amagezi kye tuyita omuzadde otulimba ebimu tebaatulimbanga batukuumanga nga bataddeko boundaries nti okoma wano so kati tugenzeyo nga tugamba nti bw'ogambidde nti waliwo ebimu ng'abazadde baakulinga abakutulugunya beebaze so twebazizza Katonda naye kati tandika okgendako ne mu bantu era olage Katonda nti osiima abantu be bakukolera so omuntu oyo eyakusaza ekkubo mukulu oyinza okuba toddamu mwebaza naye mulaba naye mwebalize Katonda naye abazadde bannange omuntu ng'okyalina abazadde bo tosiriwala waliwo atamulina nga yandigize musumba waliwo ekintu ekiruma nti ebintu ebimu Katonda abikuwa mu bulamu nogaa kale singa babaddewo omanyi zino embaga tuzikola musumba naye embaga z'abazadde okusinga era beetaaga okugenda okwebaza kati abantu abasigadde nawulirako ebiteeso ebyali bigamba ddawala n'omuze naye omanyi ekitwala okukuza omuntu tewali atunda mwana teri atunda mwana appreciation ne mu bayibuli mu ekiri kati olaba musumba omuntu alina abazadde lwakiŋŋamba nti oluusi busiru namalala waliwo ebintu byotuukako mu bulamu n'ogamba singa abaddewo n'alaba kino kubanga teri muzadde asabira mwana we saalambi alina wayagala otuuke alina kyayagala obeere kati n'osanga oli abayina n'omuwulira ali mu kibuga agabira abakazi wabagambako mu njiri n'ogabira abakazi abalala bonna ssente ng'eyakera n'akuyonsa ofuke kyoli kati talina 10 kyalina nakyogera bwe nti nsobola okukiddamu mbadde ŋŋanye nze kukyogera nze nsobola kuba nze nannyini kyo nyina copyright yakyo eyakuyonsa amabeere agaakukuza okufuuka kyoli abantu abamu balina amagezi kubanga bayonka okulwisa omwana ku mabeere kumuwa amagezi oyo kati sayansi gwendeese tojja muyita ati n'otomuwa wadde 10 ng'ali yabonaabona n'owa omuntu gw'oyonka obubeere obutalina kivaamu n'omugulira n'emmotoka osiriseewo
Ongambye alina copyright ate nnyongereza. Kwegamba ono n'akuwa amabeere tegana kye gakugattako. Tegakkuza. Si kukukuza. Naye ku ddakiika eyo tegakubeezaawo. Anti babayita ba baby. Naye n'omu appreciate ng'akuwadde ebbeere ekkalu. N'omuwa emmotoka, n'omuwa ekizimbe, nga n'omutwala ku omukyala trip yeri. nga nnyoko talina passport. Ng'oli mu Dubai ozunga. Omuntu tesimanyibwa. Mpozi nga maama tabyagala. Si kibi mwagale, naye jjukira ow'ebbeere eryakukuza. Jjukira omukyala oyo. Jjukira kitaawo. Gende wa kitaawo mugambe. Kati ate waliwo abaana batijja nnyo ne bamaama. Nange nina maama. Era ntijja naye mwagala nnyo. Naye maama wo mulungi. Kubanga waliwo taatawo. Era byonna byonna ne bwe weeraga maama we tasobola kuzaala nga tafunye musajja. Si Mariamu. Kati mu kuba nti baafuleeta babiri, ono mu butonde maama ekyenjawulo kyalina yakuza. Kati oyo bw'abanga maama wo omusiima, mwebaza okuba nti kyoli kyonna ky'ogamba ky'olina yalonda taata oyo ne bw'aba musiru mwavaamu omugezi. Ate aba musiru mu maaso go. Toyinza kugamba nti omuti guno mukyamu. Omuti ogumera apo. Apo teyinza kweraga nti omuti guno tegulina makulu ng'ovuddemu. Kubanga omuti guno nga Katonda bw'atugamba nti ye ffe tuli matabi aba feedinga kuli. So toyinza kugamba nti wa survivinga n'obeerawo without. Ye ekikolo. Ye kyekikolo. Ffe matabi. Kati taatawo musiimeko. Amatabi genda ate yebale kulonda nnyoko, yebale kulonda maama wo. Kubanga ne maama wo yebale kulonda taatawo. Ne maama yebale kulonda taatawo. Bebale kweronda. Abalala bali mu bibuuzo naye maama mu basajja bonna. N'olabayo oyo. Anti tabakulaba oyo tewandi. N'onzaala mu kika bwe kityo. Namakula tasobola kuva mu mubiru. Yali alina ffuna Ssemakula. Kati oyo gw'ogamba nti mu bonna wali oyagala Namutebi azaale mu mubiru. Kati toyinza kubanga oli kyoli nga tolina jini z'oli. Obutafaali obwo obubiri obwa maama ne taata obukulimu. Buli kyovuma oli kyoli tomwawukanako. Teri mbwa ezaala kapa. Olaba n'ebiringa ebifaanagana kapa n'empologoma era tebyezaala. Tuli mu mafuta ga kusiima, tuli mu mafuta ga kwebaza, tuli mafuta ga kubeera appreciative. So kwegamba twagala obeere nga ekintu ekyo kirala nga kikulu mu bantu aba bulijjo, mu bazadde bo, mu bulamu bwo, wabeewo ngawo by'ojjukira. Weewaawo ababikola bo batuukiriza mulimo gwabwe era kyangu nnyo taata okukola emirimu ng'akimanyi nti oba oli awo girigenda okubeera egy'omugaso nga yava dda mu nsi, oba maama okubanga akukozeemu omulimu naye nga akimanyi girigenda okubeera egy'omugaso nga yava dda mu nsi. Naye muzadde wo bw'aba ng'akyaliyo munoonyeeko. Munoonyeeko ate osobola ddala n'okuddamu n'omuwa akadde. Yes, tumanyi okugamba nti tetuna kadde ke tusobola kuwa bazadde. Naye nga bw'afa wano mu Buganda wenkulidde era wenzaaliddwa, ndi Muganda w'e Masaka, omuntu bw'afa naddala omukulu mwalama okumala ennaku 4. Mumalayo ennaku 4 mu kyalo. Ne bw'oba ovuddeyo ng'aliyo ebizibuzibu ng'oga sijja kubeera mivuyo gino era bw'okomawo tosobola kugenda ku mulimu mangu ago. So obudde obwo bw'osobola okusipeeringa nga obusipeerinze nga ne gw'oli mu kukikolera oli mu kungubagira yafa, bumuwenga mulamu. Genda mulyeko mwenna, genda munyweko mwenna, mwebaze. Mugulire ka keeki. Mubuulire n'omubuulira nti kino nkireese kubanga omanyi nti nali nakunyiigira naye wankola bulungi. Kati lwentegeera kye wali okola. Nange njagala okwebaza. Abazadde abanzaalira omwami wange. Era mami buli wemulaba nkimugamba. Agamba anze nina okwebaza mugamba nedda mami. Yani kati yagamba yalina okwebaza kubanga omubiri gwe wanjirawo mu biseera bya COVID gwali muzibu. Anti era kubanga nkwagala naye nze nebaza Katonda family gye nafumbirwamu
enjagala nungi. So ekyo kiba kirabo. Ate era ne neebaza Katonda nti nyazaala wange mulokole. Tomanyi bwe kibeera si kyangu nga sayidi yo maama wo si mulokole, maama w'omwami si mulokole, gwe mulokole oli awo wakati, kati wonna ogenda omugamba nina challenge bwe nti agenda kubuulira kulagawa. Bwe mugamba tugenze w'abazadde tusabira mukisa ddala babasabira mukisa oba babasamirira. So ekyo mba nino kyebaliza Katonda. So neebaza Katonda olwa sayidi zonna. Nze ndi mukyala aweereddwa omukisa. Ndi mukyala Aloysious Bujjingo n'omukyala Domina Bujjingo. Kati so nze ndi mukyala aweereddwa omukisa sayidi zonna ndi mafuta. Ndi mubakyala balokole. Mabegaawo nagenda okulaba jjajja wange azaala maama. Mukyala mulokole yasooka ne maama wange okulokoka. Kyokka nze ngenda okuyingira P6, P7, P5 okutegeerera ddala nga mami mulokole. So waba yasooka mami okulokoka yamusooka. Naye neebaza Katonda nti bwe namulaba bwe nti ng'ategeera memory ye ekyasaza bulungi, si mulwadde wa sukali, si mulwadde wa pressure, si mulwadde biki kati bukadde magumba egamutawaanya. Nti namwebaliza Katonda niŋŋamba okke Mukama nga nkoze ebirungi. Afrika tukyaliyo 10 n'okuyitamu. Ndala kuba ye yaŋŋamba oba ayina 26 ate maama ayina 89 kati azaala maama ayina 26. Anti kati bwe gibwala okubeera oddayo n'obala. Njagala okuyita abalokoka kubanga Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu era programu eno eyitibwa The Way. Obanga oyagala kutwala Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo nga ye decision ekyasinga obukulu mu nsi. Era nga y'engeri yokka gy'osobola okwebazaamu eyakuwa obulamu. Twogera ku kwebaza. Mwebaze ng'obumuddiza kubanga yalina pulaani yaabwo. Gamba nti Yesu olunaku olwaleero nzikiriza okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Nzikiriza nti Yesu oli mwana wa Katonda wanfiiririra n'ozuukira. Era oli ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe nga weegayirira tuleme okuzikirira. Olwaleero nsazeewo n'omutima gwange okuleka ekibi okwebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena ogawandiike mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Mpa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Endagaano zonna zemanyi n'ezesimanyi ez'omu kika ez'obukojja ebyava mu relationship z'ensi mu makubo ne masaŋŋanzira ezaava ku Adamu ne Eva ekibi ekisikire byonna mbinaabyo mu musaayi gwe Yesu nfuuse kitonde kijja. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, gave mu kulemererwa, gave mu bwavu, gave mu kubonaabona. Gawandiike mu kitabo ky'Omukama wange ekyokuwangaala, ekyokuwangula, ekyogaggawala, ekyokulaba obulungi bwo mu linnya lya Yesu. Ndokose, ndokokedde ddala mu linnya lya Yesu. Amiina. Weebale kulokoka, weebale kwetwalira Yesu, wiiki ogiyingidde mu ngeri ya style. Naawe weegase ku Thanksgiving gye tubaddemu nga gw'omwebaziza ng'omuddiza omwoyo, omubiri n'ebirowoozo bye yakuwa okubanga oli mulamu mu nsi eno. Tambulira mu Yesu, kusabira ekisa kya Katonda kikulondoole, ekisa ekirondoola oleme kukiyimba buyimbi naye nga kiri tangible mu bulamu bwo. Baagaliza wiiki ennungi. Aloysious Bujjingo ge gange, nziramu nate okubeebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange. Mwebale okujja okuyimirira nange okuneebalizaako Mukama. Baagaliza wiiki ennungi. Mukama abaddize wonna we mujje nga muzze okwebaza Katonda. Mukama abampeera omukisa. Mbaagaliza wiiki ennungi. Aloysious Bujjingo ge gange. Bw'oyagala oyongerezaako nti bba wa Makula. Amiina, amiina. Twebaza Mukama Katonda. Sibula bukusesa. Bayibuli etugamba nti give thanks to the Lord for he is good and his mercy endures forever. So twebaze Mukama kubanga mulungi era n'okusaasira kwe n'ekisa kye bya lubeerera. So ali eyo ng'oyagala okulega ku kisa kye, oyagala okunyumirwa obulamu mu nsi muno n'obulijja nga musumba bw'agambye okulokoka, lokoka. Ate era bw'ojja eno n'olokoka tozannyira mu kisa kye tulimu. Naye ekiraga nti wa kisa nnyo era asaasira, okusaasira ye kwe kubanga byonna byonna obikoze. Oyinza n'okuba nga wakeerako n'ogamba abantu nti Katonda taliiyo naye okyali mulamu. Mukama bakuume musule bulungi. Bye bye.